Banka enkulu ya Uganda erabudde ne sekulabula nti gavumenti singa kagitanda neeyise ebbago ly'etteeka eryogera ku bwetengereze bw'eggwanga lino eriyitibwa Protection of Sovereignty Bill 2026 ebyenfuna by'eggwanga byolekedde okukonzibwa. Mu kuwuliriza ebirowoozo by'abakwatibwako ensonga y'ebbago eryo olwaleero banka ya Uganda enkulu ng'ekulembeddwamu gavana waayo Dr. Mike Atingiego wamu n'ab'ekitongole ekirwanyisa ekikukusa nsimbi ekya Financial Intelligence Authority balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka ne kannaaka ak'ebyokwerinda. Dr. Mike Atingiego asoose kulambulula ku kabaate Uganda keyolekedde singa ebbago lino lifuuka etteeka omuli okuzingamya ebyobusuubuzi n'ebyenfuna n'akatale k'ensimbi okugootaana. Dr. Mike Atingiego alabudde nti okutabiikiriza ebyobufuzi mu byenfuna kyakabenje ddala kubanga Uganda egenda kukaluubirizibwa n'okwewola mawanga amalala bannayuganda okudduka mu nsi yaabwe n'ebirala. To ensure that the bill is consistent with Uganda's long-term stability, the Bank of Uganda recommends the following refinements. 1. Affirmation of regulatory primacy. Confirm that the Bank of Uganda retains exclusive authority for the regulation and supervision of the financial sector, supported by Financial Intelligence Authority for anti-money laundering and combating financing of terrorism matters. These institutions already are operating effectively under well-established statutory mandates, and reaffirming their primacy would preserve the regulatory coherence and accountability, avoid geo-licensing and inspection. Governor Dr. Michael Atingiego era abulidde akakiiko kano nti obwetengereze bw'eggwanga buyimirirawo ku nsimbi kale nga kyonna ekiyinza okufiiriza gavumenti okufuna ensimbi eba nkonga ennene esobola n'okukosa eggwanga lino okuddirira mu byenfuna n'obwetengereze bwonna ne buvaawo. Bw'atyo awabudde nti Paalamenti tesaanye kuyisa tteeka lino okuggyako okutambulira ku mateeka agaliwo kati okuli erya Anti-Money Laundering Act, Political Parties and Organizations Act n'amalala ku lw'obulungi bw'ebyenfuna by'abannansi. Experience in other jurisdictions shows that it leads to immediate exit of the offshore investors. And when they exit, it means that we cannot fully finance our deficit through borrowing. And if we're going to finance, it's going to be through very high interest rates. And as they exit, it will have impact on our currency. Abalala baleese ebirowoozo byabwe eri akakiiko kano kuliko aba Alliance for National Transformation, Uganda Global Forum, Action for Liberty and Economic Development n'abalala nga bonna boogera kimu nti singa ebbago eryo lifuuka etteeka ne lisibwako n'omukono gwa pulezidenti kigenda kuba kizibu ddala eri bannayuganda mu byenfuna n'ebirala. Obwakabaka bwa Buganda busabye gavumenti ekwatagane ne ginnaayo eya Tanzania ettemu omufiira bannayuganda abavubira ku nnyanja Nalubaale linogerwa eddagala. Obwakabaka bugambye nti ettemu erikolebwa ku bavubi e Kasensero ku nsalo ya Uganda ne Tanzania litaddewo obunkenke obw'amaanyi. Bw'abadde akyalidde abantu ba Kabaka ku mwalo e Kasensero omusaza Buddu, Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye wabeewo okunoonyereza okw'amangu ku bubbi n'ettemu ebikolebwa ku bannayuganda abavubira ku nnyanja Nalubaale. Ate kaakati waliwo n'ekizibu eky'obubbi abava e Tanzania. Naye ekintu ekyo nkyewuunya, Honorable Kasolo kasita ali wano naye nange bwe tunaaba tetuli ku mizindalo nja kwogera naye n'abakulu abalala. Kineewuunyisa kubanga Uganda ne Tanzania zikolagana nnyo. Tetulina mbojjanyi yonna, ne President wa Tanzania tava eno n'owaffe tava eri enkiiko nakati bakava mu nkiiko. Kineewuunyisa tubulwa tutya enkolagana mu by'okwerinda kuba kati bano bwe babba ne baddukira eri abeeno tebasobola kukwata b'e Tanzania. Naye gavumenti zombi ezo kyandibadde kintu kyangu. Wate kuba waliwo ekintu olukwe olw'okubba lulimu Abatanzania ne bannayuganda ate bateekwa okuba nga bali mu byakwerinda bennyini. Bateekwa buteekwa okuba nga bakolagana ne bakola olukwe. Bakati eryato yingini egula obukadde 89 bobba yingini 10 oba obukadde 9. Katikkiro era asabye abalunnyanja okwewala mukenenya nga beewala omwenge n'ettamira erisuse era asabye nti essanyu ery'eddakiika entono eritaliiko kwekuuma lireme kubayinula kuwakula mukenenya. Ebirungi bannaye biri mu maaso. Gw'omuvubuka gwendaba ow'omulembe omutebi gotamanya nga bwe weetangira mukenenya. Essanyu lino ery'eddakiika simanyi na kumanya abeene Kasensero b'eddakiika ziba mmeka. Ono mukulu wange ow'ekitiibwa Baale Mugera aŋŋambye nti abavubi baba amaanyi ekitegeeza mwabeeno kale oba muli b'amaanyi ndowooza eddakiika 10 oba 15 naye teebereza kuba akafaananyi njagala ozibiriza amaaso olowooze
eddakiika 10 oba 15 ez'amasanyu n'emyaka 5 enkaaga 7 ekinaana wano tulinawo n'ab'ekinaana gy'oyinza okuwangaala n'ofuga n'ennyanja eno Nalubaale n'ofuna ne ssente n'oyogerwako naye lwa ddakiika ate nno baagambye abawangaala 15 be mbatunuulira be batono muli baddakiika 3 nnyanga mugweri nga mufa. Akolanga ssentebe w'omwalo ogw'Ekasensero Omulangira Joseph Ssuuna Kateregga agambye nti okuttibwa kw'abavubi ba Uganda n'okubbibwa okw'amaato gaabwe ne yingini zaago bisizza nnyo abantu ba Kabaka emabega nga buli mwaka yingini z'amaato 10 n'omusobyo zibbibwa ne zitwalibwa e Tanzania. Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza ne woofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kootihudda Nakate Kikomeko ajjukizza abavubi ku mitawaana egy'okukwatibwa akawuka akamukenenya olw'obulagajjavu. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pokeno Judy Muleke asinzidde mu nsisinkano ne banna Pewosa ne banna CBS Pewosa abakigasa kirimu Group CBS Pewosa ku mbuga y'eggombolola ya Mutubeena Kyebeka Nabulemu ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okwolesebwa n'azaawo obwegasi. Oweekitiibwa bw'ojja mu kitundu abantu abadde batandise okubongoota basisimuka bano basisimuse abantu baddamu amaanyi oba olimu ki era wadde balina ssente bagenda kuddayo bazikole nga tebeeguya muntu. Abantu bano essanyu ly'obalaba nalyo bakola bafissa batereka bwe bamala okukola ekyo beekulaakulanya. Ssentebe wa Buddu CBS Pewosa Oweekitiibwa Baale Mugera agambye nti okuvuganya okuli mu bannapewosa musaza Buddu kwongedde enkulaakulana mu kitundu ekyo ng'abantu b'Omuteregga beewola ne basiga ensimbi ate ne basasula. Ogerera Buddu tumusazeemu branches 10 buli branch erwanagana kuyisa ginno waayo era bwe twogerera bw'ozigatta wamu savings z'abano ziri mbuwumbi obusukka 30. Sente ezo nyingi naye ekikwewuunyisa nti sente zaabwe kubanga be baleeta saving ne tuziwola back to them. We twogerera tuwola ebibiina bino n'aba individuals obuwumbi obusukka 36. Gavumenti erangiridde nti yakwongera amaanyi mu kuteekerateekera abantu ebifo mwe balina okukolera emirimu gyabwe bave ku nguudo wabula ekalambidde nti kikafuuwa okukkiriza abantu okudda ku nguudo. Sabbiiti ewedde minisita ebyobusuubuzi n'amakolero David Bahati yalangirira nti gavumenti yayimirizzaamu ku bikwekweto eby'okugoba abantu ku nguudo esookeddemu yeetegereza ensonga abantu ze beemulugunyaako. Wabula akyategerekese enkya ya leero nti mu lukiiko lw'abaminisita olwatudde olunaku lw'eggulo olwakubiriziddwa Pulezidenti Yoweri Museveni lwajunguludde ebigambo bya minisita oyo David Bahati ne lulagira nti ebikwekweto bitojjere. Mu nsisinkano ne bannamawulire badde ku Media Center mu Kampala, minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi agambye nti tewali muntu yakkiriziddwa kuddamu kukolera ku nguudo era ebikwekweto byakwongera okuyinda. Magezi era ategeezezza nti kino bakikola okutereeza ebibuga byonna okwetooloola eggwanga birabike bulungi ng'ebibuga eby'ensendala era n'ebizimbe bitali mu mbeera nnungi nga biri ku kkubo bannyini byo balagiddwa okubiddaabiriza mbagirawo. Wabula bwabuuziddwa ku bafuna mpola gye balina okukolera emirimu gyabwe ate nga gavumenti yabawula ensimbi za parish model okubaako ebibakola, Minisita Magezi agambye nti ensimbi ezo tebaazifuna kumenya mateeka ga ggwanga lino bateekeddwa okukolera mu bifo ebikkirizibwa mu mateeka. Ne balemeseza okukola teri yafuna ssente za PDM kumenya mateeka akolere mu road reserve azimbe oba akolere mu ntobazi. So it's not true. I think as we've agreed as a cabinet, we're also focusing on tugambye lekera okukolera ku street nayo lazeewa mukkirize tukitegeke ekyo nakyo. Ku by'okulonda bassentebe b'ebyalo, minisita Magezi abulidde bannamawulire nti beetegese bulungi wabula balinze paalamenti eyise ensimbi akakiiko k'ebyokulonda ze kaasaba esukka mu 556. Magezi ng'ali wamu ne minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda naye asinzidde mu lukuŋŋaana olwo n'ategeeza nti ebikwekweto okubakolera ku nguudo tebinnayimirira n'alabula bannakampala n'emiriraano obutadda ku nguudo okwewala okukwatibwa abasirikale ba KCCA. Minisita Minsa Kabanda ategeezezza nti balowooza ne ku ky'okuzzaawo akatale ka Sunday Market ak'okwongera okufunira abasuubuzi ebifo ebirala gye bayinza okukolera emirimu gyabwe okwongera emiddala mu katale ka St. Bali ku ddembe akayitibwa ng'Owino n'ebirala okwongera ku bannakampala omukisa gw'okuyingiza ensimbi.
Onera alabudde abaserikale ba KCCA abakola emirimu gyabwe mu ngeri emenya amateeka nga bakwata abantu mu ngeri enkyamu n'abalagira nti bakole emirimu mu ngeri esaanidde kubanga nabo amateeka tegabataliza. Nga bwe twasalawo luli mu Ogwokubiri twali kye tukyusaamu tusigala tukyagamba tugenda kusigala nga tukola nga bwe tubadde tukola nga situsazeemu kintu na kimu. Abantu baffe abakwasa amateeka aba enforcement balagidde okusigala nga banywevu mu kye bakola. Gavumenti era alise bannayuganda nti beesibe banywere ebbeeyi y'amafuta yakulinnya mu mwezi ogujja ogwokutaano wabula neerabula abatandise okugakweka ne bapaaza bbeeyi yaago. Bino bijjidde mu kiseera nga abantu bangi bakaaba olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye ku masundiro agawerako nga ku masundiro agamu amafuta gaggweereddeyo ddala ate nga walala liita etundibwa wakati w'15 n'ennusu kakaaga ate nga n'agamu ennaku ezimu gaggalirawo ddala olw'amafuta okuggwaayo. Mu bitundu ebyesudde Kampala liita y'amafuta eri wakati wa nnusu 80 n'akenda. Minisita by'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu asinzidde Munyonyo mu kwogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti mu mwezi ogwokutaano basuubira ebbeeyi y'amafuta okwekanama nga kino kiva ku nkyukakyuka ku katale k'ensi yonna. Okutandika ne mwezi ogwokutaano ebyokulinnyisa crude ebyokulinnyisa refining fees era bigenda kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu nsi yonna. Kati ate ffe tetusobola kutunda bbeeyi ya wansi kubanga munaasasula mutya emisaala ffe tunakola tutya enguudo ng'ate ssente zino tuzeetaaga. So okutandika ne May yuno kegenda kuguza abatunda amafuta ku muwendo ogwo ogunaabeerako. Minisita Nankabirwa Ssentamu ategeezezza nti Uganda erina amafuta agamala mu materekero gaayo wabula nti waliwo amasundiro agakweka amafuta ne galyoka gapaaza ebbeeyi n'alabula nti ab'engeri eyo gavumenti etandise okubakolako ebikwekweto era omukono ogw'ekyuma gwakukola. Kumpi katugambe nti emyezi 2 nga tuli bulungi. N'olwekyo bannayuganda bakimanye nti amafuta gano okuteekawo ebbula lyago kati n'otuuka ku petrol station nti out of stock. Aidha omuntu yagatunze dda ku ssente n'afuna kiralu oba agakwese geeyongera okubula. Ebyo byonna bye tuzudde ebigenda mu maaso nga bimenya mateeka. Tugenda kukolagana ne poliisi twongere surveillance. Embeera enejjidde mu kiseera nga abagoba b'ebidduka naddala bbaasi ne takisi ezifuluma ku ngendo empanvu ezifuluma ekibuga Kampala batandise okwongeza ebisale by'entambula nga bagamba nti ebbeeyi y'amafuta y'ebizadde. Kitegerekese nti engendo ezimu zongezeddwako shinyise 15 endala mutwalo n'endala mitwalo 2.5 nga byonna biva ku bbeeyi y'amafuta. Solomon Nsimire akulira ekibiina ekitaba bannyini bbaasi mu Uganda ekya Uganda Bus Owners Association agambye nti basazeewo okwongeza ebisale by'entambula olw'okusoberwa kwe batubiddemu. Tandikidde kubanga oli bw'abazze yeebuuzabuuza ku ssente ziri mmeka naye nga kyo kino kitandikiddewo n'abantu bonna batuwagire mu kintu kino sobole nga kusigala nga tubaweereza. Obwakabaka bwa Buganda busaasidde nnyo abenji omugenzi Kizito Omukalazi omutandisi w'amasomero ga Homies Darren ne butendereza nnyo omugenzi olw'ettoffaali ly'atadde ku byenjigiriza by'eggwanga. Bino bibadde mu bubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga obusomeddwa minisita wa Buganda avunaanyizibwa ku byobuwangwa ennono n'embiri n'olulimi Oluganda ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala mu kuziika omugenzi ku kyalo Kagembe Ssemuto Bulemeezi olwaleero. Tusaasidde nnyo Obuganda n'eggwanga lyonna olw'okufiirwa Mwami Mukalazi abadde munnabyanjigiriza ow'amaanyi asomesezza abaana b'eggwanga bangi nnyo ate n'atumbula ebyenjigiriza n'abituusa ku mutindo ogwegombesa. Omutindo guno tugulabira nnyo mu masomero ge aga Homies Darren. Mwenna bagamanyi mukimanyi nti ga mutindo agettanira okubangula omwana atuukiridde. Ffe abamanyi ettabi ly'eggayaaza tukimanyi bulungi nti lissa nnyo essira ku magezi ag'omu kibiina ate n'amagezi ag'ebyemikono mu kaweefube okuzimba omwana mu bwongo. Obwakabaka bwa Buganda era butendereza nnyo omugenzi Kizito olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa gw'abadde ayolesa. Twebaza nnyo Mwami Mukalazi olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo. Yawaayo ekisaawe ky'essomero lye eri ttiimu y'essaza ly'e Kyaddondo
era we bazannyira omupiira n'okutendekebwa. Abadde awagira n'enteekateeka endala nnyingi nnyo, yakkiriza n'akyaza ekisaakaate kya Maama Nabage ku Homies Darren emirundi 224 ne 225. Ebyo byonna byoleka omwoyo gwa Buganda ogutafu era tujja mu ngeri ey'enjawulo. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Mwamukalazi ate n'ebyo byamusobozesezza okukola. Laadiyo ya Kabaka kya Bassa gy'owulira kati yeeyamye okwongera okukwasizaako eddwaliro lya Kookolo erya Uganda Cancer Institute okulwanyisa obulwadde obwa Kookolo bwongera okukwata n'okutta bannayuganda buli lukya. Bino byogeddwa akulira ebiweerezebwa ku mpewo za kya Bassa Haji Abe Mukiibi 63 ku ddwaliro ekkulu e Mulago bw'abadde alambula ekifo awajjanjabirwa abalwadde ba Kookolo ekimanyiddwa nga Uganda Cancer Institute. Mu kulambula kuno abasawo abajjanjaba abalwadde ba Kookolo bategeezezza nti Kookolo yeeyongera mu bannayuganda buli lukya naddala mu baana abato era ng'omwaka oguwedde baafuna abaana abalwadde ba Kookolo abawera 8 ekyabeera aliikiriza ennyo. Abasawo era bategeezezza nti abaana abo eddagala libakozesa ly'amaanyi ddala nga okukola obulungi balina okulya ebyokulya ebibazimba omubiri omuli amagi, amata, yogati, ebibala, obuugi obulimu ebirungo n'ebirala. Wabula bagambye nti abazadde b'abaana bano bangi kyannaku nti tebalina busobozi bubatuusaako byakulya eby'omulembe ate nga n'abasinga balimu okuzzaayo abaana mu ddwaliro eryo okwongera okwekebejjebwa olwo bangi ne gujja bagira. Wano Haji Abe Mukiibi 63 wasinzidde okutegeeza nti kya Bassa tegenda kutunula butunuzi nga waliwo obwetaavu obungi mu ddwaliro eryo olw'abannayuganda abeetaaga okubeerwa. Tugenda kubeeyungako mu nsonga nnyingi nga CBS nange ng'omuntu nga tukozesa brand zombi okuba ntwongera okutumbula wano okuyigiriza abantu engeri gy'osobola okumanya kansa zino endwadde zitandika kati nga njiza ekya kansa ow'eriiso ekyo mbadde sikimanyi nkiyigidde wano ebintu bingi nnyo bisobola okukola. Tugenda kwegattako ne ku nsonga ya Guardian Angel okulaba abantu basobola okubayamba abaana bano abalwadde naddala mu kansa woodi ey'abaana kyetaaga kujja n'olaba n'oyamba kale beetaaga abantu ababayamba. Twebaza abajjesa ababawadde amata n'abantu abalala bonna babeerako. Twagala okukola ekikapu ekyo ng'abantu basuulamu. Mu buufu obw'okunoonya ensimbi ez'okujjanja abalwadde ba Kookolo ekitongole ekya Uganda Child Cancer Foundation ekikolaganye ne Uganda Cancer Institute e Mulago bagenda kujjanja abalwadde ba Kookolo naddala abaana bato. Bano bategese emisinde egitumiddwa Childhood Cancer Color Run era nga gyakubaayo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja ogwokutaano. Wano Ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda Uganda Child Cancer Foundation Moses Echodu wasinzidde okuwanjagira bannayuganda bawagire emisinde gino. Abannayuganda bonna okulaba nti nno bajja ku lunaku olwa 17 era nga okuna kiiti abaana tutunda kiiti 2.5 abakulu oba gye wandiise standard ya 3.5 then wawo kye tuyise premium eyo abantu abamu bagameze saagala vest twagala t-shirt ezo za 5 era nga omusolo ozifuna ku Carrefour outlets zonna mu Kampala then ne Endiro Coffee eye Nakasero ne ye Muyenga. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Haji Ahmed Lwasa asabye abantu ba Kabaka okunnyikiza enkola ey'okusitula omutindo mu by'obulamu mu byenjigiriza ebyenkulaakulana enzirukanya emirimu n'ebirala. Bino abyogeredde ku nsisinkano gy'abaddemu n'abantu ba Kabaka abakiise embuga mu nkola eya Lwalo Lwange abavudde mu ssaza Bugerere ne Buddu ku mukolo ogubadde mu bimuli bya Bulange. Tuli mu programu yaffe eyasitula omutindo. Kusitula omutindo kwongereza ku ebyo bye tubadde tukola ate ne tubireeta mu ngeri ey'enjawulo okulaba nti nno ebyobulimi n'obulunzi tubiteeka ku mutindo. Olw'ebyo mulunda ate era mulima naye mulina okulaba nti nno mugenda ku mutindo okukola ki okusingako. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asabye abaami ba Kabaka n'abantu ba Buganda babeere basale mu kukuuma ebintu by'Obwakabaka. Kaseera ak'okuzza Buganda ku ntikko naye mukama wange mu ngeri y'emu nga n'obuliyake n'obukumpanya bukudde ejjembe mu kitundu kyaffe kino ekya Buganda ng'abantu bangi beekweka mu buli mbeera okussaawo emiwaatwa egitwala ebintu bya Ssaabasajja Kabaka. Awo nno njagala okusaba abantu ba Kabaka abali wano ffe tutandikirwako kaffe okutaasa ebyobusika bwaffe. Ffe tutandikirwako okulaba nga tutaakiriza ebajjajjaffe baatukuumira.
Omwami wa Kabaka ow'essaza Bugerere Mugerere Samuel Semugoma ategeezezza nti balina okusomoozebwa okwenguudo embi. Ssebo twogera bino ng'ekyalo Kambatane ekiri Galiraaya kyonna amazzi gaakimira. Abasenze bonna baasengulwa ne banoonyezebwa gye badde bali mu ngeri eyo y'okunoonya okubataasa. Twogera bino ssebo ng'era mu mbeera y'emu ekifo ekitibwa Kawongo awali n'emiruka ng'omuluka gwaffe ogw'entimba ne mayiro yaffe eri eyo ng'okutuukayo ovuga kilomita ezisukka mu 2 nga ku kkono ne ku ddyo ovuga mazzi ekkubo lyasigalako wokka wakati. Abaami b'eggombolola ez'Kisembuga mu Luwalo beebazizza Obwakabaka olw'okubalambikanga obulungi mu nzirukanya y'emirimu. Ku mulundi guno nabadde wa mukisa n'abakulembeze bannange ne tukolayo pulojekiti y'eggombolola tuteekawo faamu ya Kabaka mu ggombolola yaffe tugulawo n'ente 3 n'embuzi 8 n'enkoko 7. Nga kyazanga tunyikizza obulimi n'obulunzi mu nteekateeka eno era ssebo tusomesezza abantu ba Kabaka endabirira y'ensuku nga tuli wamu n'abalimisa okuva mu gavumenti ey'eggwanga awamu n'ebitongole by'Obwakabaka. Ekigendererwamu ekyo kwe kubeera n'emmere emala buli maka. Abakisembuga bavudde mu ssaza Bugerere ne mu ssaza Buddu era nga bavudde mu ggombolola okulisa abawali Galiraaya mu Saale Kangulumira mu Tubagumu Kitimbwa nga bavudde mu ssaza Bugerere ate mu ssaza Buddu bavuddeyo ggombolola ya Mutuba 23. Olukiiko luddukanya empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere lumaliriza enteekateeka ez'okulambula ebisaawe byonna eby'amasaza 18 mu kweteekerateekera empaka z'omwaka guno 2026 ezinaatandika nga 13 ogw'omukaaga. Enteekateeka ebadde ekulembeddwamu ssentebe w'olukiiko Lutesitesi Haji Sulaiman Ssejjengo era musaza Bwekula abalambudde ekisaawe kya Mubende NTC ekigenda okubaamu n'omupiira okugenda okuggulawo empaka z'omwaka guno kubanga Bwekula yenna atameggwa ow'empaka z'omwaka oguwedde. Mu ssaza Singo olukiiko lulambudde ekisaawe ky'essaza Grounds Mityana ate Busiro balambudde ekisaawe kya Trinity College Nabbingo, ekya Ddondo balambudde ekisaawe kya Wampeewo Ntakke ate ng'ekyaggwe balambudde ekisaawe kya Bishop's SS Mukono. Mu ssaza Bugerere balambudde ekisaawe ky'essaza Entenjeru, Bulemeezi balambudde ekisaawe ky'e Kasana Luweero ate Buluuli balambudde ekisaawe ky'e Kakooge. Butambala balambudde ekisaawe kya Kibibi Secondary School, Mawokota balambudde ekisaawe eky'Ebuwama ate ng'Egomba balambudde ekisaawe eky'Ekabulasoke PTC. Mu ssaza Buddu balambudde ekisaawe kya Sports Arena ekitovu, Mawogola balambudde ekisaawe eky'essaza Essembabule, Kabula balambudde ekisaawe ky'Ebakijulula, Kooki balambudde ekisaawe kya St James Kyotera ate Essese balambudde ekisaawe ky'e Lutoboka nga n'Ebuvuma balambudde ekisaawe ky'e Majjo. Ssentebe Haji Sulaiman Ssejjengo ayogedde ku bimu ku bye batunuulidde mu kulambula kuno era mu bwangu ddala bagenda kukakasa ebituukiriza ebisaanyizo ate n'ebyetaaga okutereezaamu. Ku bisaanyizo bye tutunuulidde mulimu obugazi bw'ekisaawe oba obugazi obukkirizibwa mu mateeka g'ekisaawe ate mulimu n'omutindo gw'ekisaawe. Ekisaawe kirina okuba nga kirina omuddo ogumala ogutaswaza ogutajja ground nga tejja kukosa bazannyi, kirina okuba nga kirina awakyamirwa abawagizi n'abazannyi n'abantu bonna banaabeera ku kisaawe ekyo. Wabaluseewo akatuubagiro mu kisaawe ky'ensi yonna eky'amafuta. United Arab Emirates bwerangiridde nti evudde mu mukago ogutaba amawanga agatunda amafuta ku katale k'ensi yonna oguyitibwa Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC. Ekirangiriro kya UAE kikanza amawanga mangi omuli n'ekyondo kya Buwalabu kubanga kijjidde mu kiseera ng'olutalo lwa Iran lukyakwajja oluleese ng'amawanga ga Buwalabu geeyawuddemu ebiwayi. Saudi Arabia muliraanwa waabwe wetwogerera yakulembera omukago ogwo wabula ekisaliddwawo UAE nabo kibakanze kubanga tebasoose kubeebuuzaako. Omukago gwa OPEC guvunaanyizibwa ku kugereka ebbeeyi y'amafuta ku mutendera gw'ensi yonna, okutebenkeza eby'amafuta n'okuyamba amawanga ga namukago okutunda amafuta ag'ekigero ku katale okwewala okunaabuula ebyenfuna by'ensi yonna. Kaakano ekikoleddwa UAE kireesewo akatuubagira ak'amaanyi olw'ebiwulirwa nti baagala kufulumya amafuta mu bungi bwonna bwe baagadde awatali abakuba ku mukono amangu ddala ng'amakubo gonna omuyitwa amafuta agagguddwawo.